Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olaba bakusibye emikono. Bayinza okuba nga bagisibidde mu maaso oba nga bagisibidde mabega. Kino kitegeeza ki? Bangi abakibuuzizzaako abakifunye ekirooto bwe kiti. Kale nno kino ekirooto kitegeeza nti tolina ky'osobola kwekolera. Era tolina mulimu gw'osobola kukola ne gutambula bulungi. Kubanga omuntu bw'abeera nga musibe aba talina ky'asobola kukwata oba wadde okwekolera. Babeera baasiba emirimu gyo era nga baasiba n'obufumbo bwo. Nga wolaba nti emirimu gyo mifu n'obufumbo bwe buli. Bubeera bufu, bw'obeera obulimu bubeera bubuukabuuka oba nga butawaanyizibwa. Obeera musibe nga neebakuwa ssente tosobola zikwata. Oba kiyite nti zikuyita buyisi mu ngalo kubanga emikono emisibe tegisobola na kukwata mu nsawo kweterekera yadde okuggyayo ekintu. Neebabeera baana oba tosobola kubalera kubanga emikono gibeera misibe. Kitegeeza mu maka go tosobola kuweereza mwami wo nga bwe kirina okubeera, anti emikono misibe kuba tolina ngeri gy'ogenda kukwatamu ekyo ky'olina kukola. Era ggwe emirimu tosobola na kusayininga contract kubanga emikono gyo baagisiba. Kale nno awo bw'oteramu essaala n'osaba Mukama Katonda akwatirwe ekisa akuggyeko emiguwa egyo. Era ogenda okwetunuulira mu bulamu bwo naawe era nawe weetunuuliramu mu bulamu bwo emirimu gyo weegito wegitambula. Tegitambula bulungi ng'egy'abalala bwe gitambula. Subscribing or liking